Soke twalekedde talukwa sinema tewakyali kulanga kulala kwonna. Tugisumuludde. Kakati nno nga bagamba Platinum Films International be bakulembedde For God and My Country ku lwa Katonda n'ensi yange. Tugisumuludde nga bagamba Kayunga Mbazzi 2018. Kakati waliwo omuto gwe bajja baleeta embiro wano tetunnategeera embiro bamuleeta zaaki kwata. Kakati mbiri gowuno bamutwala saketi bayita mu kalitunsi bayina we bayita si wangu n'akamu bamukutte bamunywezezza kwatoloyi bamuwalula kyonna kye bamwagaza Katonda yamanyi. Ngendi kasitule kakwate tugende bamuzanyo kakwate tugende wono bamutwala Katonda wate etima muto myaka naye mpaka yatanazo omukago nkaiti kwata kasawulita leta tuve wano gye wamalala gwe kutandika okuyitawo nagambye no ya Platinum Films International For God and My Country kulwa Katonda n'ensi yange katugirabe SAWA mbaya gye tulekedde okulaba olwaleero nagambye lino VJ Alex twetitera amani kwinti mwagazaaki kakati muzeeyi ye yajja n'ataasa kwinti buzibu ki ate obukutuuseeko gwe tokyatambula osulumba busulumbi kike bakubira obadde ki anti mwoddewo akasawo kavudde mu mmotoka ekikulu tebankubye banzigunze bakugunze naye nga tomanyi kibadde mu nsawo kikyoliko ekikyamu tambula tugende eka amateeka gajja bakolako kakati muzeeyi nga gyakwata omuto badde waka mbeera y'akasenteresa obuzibu muntu amala kuwutula n'alyoka amanya nti akasawo kabbye mubadde mu kyapati nakyayo omukalo kakati muzeeyi yamugumya abato oluusi baguma birimbo ne bajja batugamba Platinum Films Presents yagikutuusizaako kakati nga bagamba Kasirye John Bosco Mwali tokyali kunyanjula Musisi Shafik naye Mwali Sekanjako Patrick naye Mwali bakuletedde basitabeerere nakebera woda Mwali kakati Bogere Bernard naye bamukuletedde basitabeerere nagambe sinema tubuulirira buwulirizi tulina tambuza tutya obulamu Namata Presse naye bamukuletedde tuli ku nyanjula ya sinema Kayongo Mark naye bamuleese Katonda watu nagambe director Patrick yakulembedde okubeera nga agidirectinga Gladniston ye yakulembedde SAWA mbaya ye sinema kakati Katulo 2018 tutandikidde mu lukiiko mwebale kujja banaye mwebale kujja n'abakyala mwawulidde omulanga gw'omukulu bwe yatuyise anti yenze n'abakyala kwenti ki gw'obukulembeze tebukufaanana kaabufenyera ebbuga lya labisi laba bw'otunula oyo y'amazzi kati oyogera biki ogegenya nti oli mukulembeze tuyina obusungu bwaffe mmwe bantu mmwe muve muzannyo mwe tulina ebyokukola bingi n'abakyala aliridda wava gwejjawo omusujja nti bannayinzanyisa obalaba ntegeredde ddala nti mwe mwannonda bannange mpolampola ayi n'abakyala tuloba otula ate oba osazewo lyakwogerere tubadde tukigumidde oyo takyali mukulembeze kizibu buzibu kakati nno n'abakyala alabika alina mukwano gwe gwayagala oyisaawo kakati tugyolekedde nagemba gita SAWA mbaya ye sinema gye twolekedde okulaba ate mbeera bize naye mu nsonga eyo munaasonyiwa mwebale kunsaasira kutegeera bunafu bwange mbeera bize 24/7 kakati meeting ya kyalo naye erimu bambega kakati ebyekyalo nga bw'obimanyi ne bw'oba mukyala kasita obeera mukulembeze bo basigala bakuyita chairman awo oyogedde chairman kandi chairman nze mbadde nteesa abatamivu oba tubanywesa omulala ze bajja nazo tubaggyemu ensonga nga sinambulukufu kakati nagite ali mu kuyomba
kikikyo waluswayiri nnyo ayagala kumanya biki bigenda mu maaso ate neyakubye essimu kasente alinako katono dakiika alinako 15 ekika tekimala nti tambwangu nawe nnyinyo niri mu kiki ekigendera ddala mu maaso ku kyalo ntegeere kati baba bali awo meeting ezeemu omunyo emigozi bano kakati baleetse empuliza b'ekyanga ogibuuza b'e Kampala kakati lubuto 218 totono batuzizza ludda mukulu wona ali mu gali kwoleka takyatunula nnyinyi faani ayina mpya gwe sembera yiri eri naawe owandagala buwandagazi tokyakunkumuka genda otereze ekyoto sina emmere nagambye eyigiriza era nja kusaba ogyetegereze yakologa teyakologa wona naye nja kugezaako bugeza ndaba oba onaawona kakati ayina omukongozi ye kawulukusi ndi wange kawulukusi oliko ekikyamu ntya webale mendimu katonda watu kawulukusi bamubuuzizza oba emirimu atyakola nti ate tukyakola twagenda mu luwumula nti twagenda mu luwumula nkambi nzigule olina okugibanga okola kubutambula ogenda eri olina okuyiiya abalwadde ne bajja wano ne bawona kakati kawulukusi atabuse butabusi kakati omukongozi ye bamuwadde ebibye wabula waliwo ekitali kya bulijjo ekwogerera emabega wa kateni okimanyi nti tulina eddagala anajja okunaaba ekyogo nti bayita boojjo kakati nenjendawo okufuna eddagala lyongamba wendi olina okuyiiya ng'omukongozi owawano abaddewo ebbanga kale mbawulidde tugenda kuyiiya kyemunaalya oluguma byabwereere kale ngera fula gwenkuwa kale ntegedde owayi nawe kakkana gwonamanyi kyonomukolera aba onooluguma pakadda owayi wafuuka wansasagge kakkana tugenda kuyiiya tonalaba kyonaalya obudde buno bugoloobi obudde bugenzedde ddala bwabunkya sawa nga 3 ate waliwo betugenda okufuna olw'enkya kati n'olw'ensonga ewandibadde ogenda mu ttale n'osaggula ndi paka mukiro lumulalu ddagala bano gekiro eddagala olina kulinoga kuva ssaawa 3 paka 9 oba ku 8 nti njagendayo oba ekiro saawa nga 12 okwambuka agulu nti oli mulwadde wa mutwe olina kera bukeezi bwe bugoloba tolina ddifuna kwatagane ogenda olabike naga esinema bagiyita SAWA MBAYA Platinum Films Gladden Stones firimu yennyiniyo era yagiinako bwannannyini kakati balina wano ekitali kya bulijjo kyabafuukira emigozo bano enkaza ttima embuza mirembe entwala bantu bagisaludda nange simanyi negyotuwoko gwe kakana bukakanye kyonna kyenakuwa yenna gwe nakuwa oba namusuula mulawuumo oba benzi oba tata gwo namanya kakati mbeera yansasagge abantu bekayunga mwebale kuwagira n'ebyalo ebiriranyeewo kakati kyalo si kyangu n'akamu waliwo abakeera okweyonoona obweyonoonye nti tuni ninga ali mu nnyonyi ennyonyi ng'ebuuka nkuba etonnya wabula nabo balina eyabatonye mu mutwe katamundabe tugenda olaba katonda bwate ekinyumyako niwe nabeera ku kkulu
kankunyonyole kasita tumaze okukola kati ekisigadde kugenda kuteeka waka ate tugende ku pool ndyoke nfune emboozi gye nnyumya kubanga kyondaze mwannyinaze amazima gali nti onsaze nnyo myaka gino n'obeera nga tokyazangayo yadde omuntu ewaka guno omuti oteekwa okugujjawo gwe sookoleka eva mu biboozibozi guno omuti oteekwa ogutema naawe osobola okugutema kati ate nze lwaki nga ngutema naawe nga bw'oli anti gwe mwana omulenzi bwe mbeera omulenzi kakati gwe muwala tolina mikono owai sookoleke wekiba kisoboka onaayita kabbaako ne katutemera omuti guno naye sinze yamba nenfuna king olabika tokimanyanga nti nze n'abakyala wabula mazima gani nti nenfuna kwingi wano ngenda kubeera nga nze n'abakyala ate nkubuulira tojja kwambala yadde essaati yadde kanzu n'enkoko togirima yadde ekifi amalevu gakugwako bugwi towasanga kakati no yamujerega nti ekyaleeta obumpi kirabika kyekyabuza omwami nti ate gwe amalevu ekyabuza egirita kyekyakubuza obwongo obuwasa ggwe kakati waliwo emyaka gyotuuka mu butuufu nga bakujerega bujerezi bwe wabawo eddaala lyobeera otannakola kakati musajja watuwuuno atambula badda waka banatera otuuka abula nga bw'omanyi bwe mubeera mu myaka egimu okwejerega kuba kungi era singa gwe wafuna singa oli naye gwe kankunnyonnyole fe abasajja abeebirivu tufumba katonda yabituwa agenderedde katonda takola nsobi singa wafuna omusajja ow'ekirevu mutuufu singa okyali naye katulabe kubanga n'aba balina nabo bakuba enduulu kakati senga twamaze okuli baatuuka ewaka enkuba wetusange nti obwedda mukola ki mu nnimiro bwamaze dda okulima obwedda tuli mu kutya abantu oluwalumu waluka obwedda lwe mutyaba mwenna ababiri tuli mu kulima anti obwedda tuli mu kulima naawe senga kakkana muli mu nnimiro naye mwe baanamu muteekwa okugyawo amalala etsukuuti n'amempaati gonna gabeetimbye mbindi kakati nnoonya wenkuba gwe kwata ekkubo otokose ebijanjaalo ate obimanyi ebijanjaalo ebikalu ate ng'ova mu nnimiro yo naye batagali mwereere gwe ekyattanyoko ngenda kikugjamu olwaleero kakati bano baana ba mwannyina baba muleetera abakuume wabula weegendereze bigenda kuggwerawa nagambe tulaba SAWA mbaaya gwe kwata ekkubo enkuze muleetse erabika tezimala ate kino kirina ettumba kyabulako katono bakitumbe mutumba tambula esajja evubuka lya malala likuza emyaka evubuka lya kiwago bwe lyepima nesenga waalyo limulaba nga senga kyasinga okuba nakyo bakiyita kigambo alina ebigambo nkumuliitu senga wuno awaga akirako omukubi w'ebikonde gwe tulina mu ggwanga awoza kimu njabakubira omusajja omusajja nadde mukuba lwakuba lingi yawedde mangu kakati senga wuno ebigambo alina bya mukubi wa bikonde nze simanyi lwaki baanamu mwanfuukira ekizibu wano ku kyalo banteekako erinnya erizibu ennyo bampita muyombya baana buli kaseera munze mbayombya kumwemwe munyombya akati ajja akebera genda osanga omwana omuwala gwe baatumye asoose tuula mu ntebe bwamuwulidde ajja kwe kwata ebbinika katonda watu eyitawo genda kugunda emigo genda kusabula tofaayo genda kugunda bugunzi genda kitegeera ekyatwala maama obwongo tolina oli wano okola mputu nkutuma otandika kuwoza ngate nga naawe senga lwaki yetokakkana kakati sibyagudakamu kakati waliwo omukulu budde bwa kiro tumbi saawa nga mukaaga ez'ekiro ate yali mukwetala waliwo n'abatuze bakaba erudda kiro tumbi wandirowoolezezza nti omuntu ali mu nnyumba yeebase ate waliwo abawugula
etyensi akati wona sawa mbaya agobuzale yesekanjako Patrick agende akati takyayina mutima yasigaza tima omanye omutima bwe guva mu kubeera omutima gufuuka tima sawa mbaya takyatambula asulumba oya laba Katonda watu akati bw'olaba kulima mmere buli season tobaza ate sigwa atamanyi saba akati alyoka ajja afubutuka bw'afubutuka atayiza baba bagenda mu nkola akolana atadde mabega nayo n'abatayiriza akati mmwe ngenda batsa egundi ebuziizi temujja vaayo teri kuva buziizi nagambye olire VJ Alex the Truth Teller laba ekyaddirira dinoso olowooza samba yatafuuse dinoso kati wano atiba kyalo ne bw'oba obadde ogenda mwesimbako obwa chairman aleka atandika okuwungula ng'ekisolo ekikambwe ate mwe abawugula sawa mbaya yandibanga mwenna yabatwala dda tanga omuntu ng'awugula sawa mbaya alabika yababayinga dda akati ena atunula ng'engoba mikisa alinga enkaza ttima akati yajja n'ensokoola mikisa enzaala ttima n'alyoka atikayo enzaala ttima atika enzaala ttima engoba mmere ajeyo engoba mmere enkaza ttima wona ate nga director Katonda wote kakati osimba ensujju ogenda okulaba ekiri ekyali kitambudde nga kigenze mu maaso ate kimazeewo ne kikomawo kakati afubuka nagenda yafuga ekantigesakaleke nina kyendaba sikyalaba musana ndaba mwezi gwennyini sijoyo omuwala atonda mubaala yeye anjagala kamwehaga gwe sokoleke sigwe wanyowola giwange wobwerere namukuwola nogenda olaba kanti ogenda kunsinake egwe akati takyakuba asabula mulala yanoonya ettale akati alaba abazungu bagenda butambala abazungu abandi badde balinnya ennyonyi bagenda butambala yadduka anoonya mpige zivudde empi akyakuba gwanga mujje kuba gwanga mudduke kakati tuba tuli awo kawaawa woono kawaawa omwenge gwamusiba batamubeera ku byalo nga tomanyi okola emyaka gyonna kumbe waliwo eyabatsiba mulangirawo ku kyalo yabawamba laleero nina okufa owulira kati gino genyedde nina okufa ne mukama ndimubuuza ani akalenguli akati tewali asinga butamivu kuyimba nga atamidde ate aba awulira nga buli kyayogera kyekyo nekawo ekikunywesanga nti kawaawo kira
kamumpale kumanyako kawawa watufuukira tabbu fale ebyo mwenge gwo omusango gweyama right tosembera eri wenno tokyawunya otuntumuka butuntumusi olaba wala gy'omugulire gyakola gwokuguza anti onywa nkubiri nyoko yakuguza gwokutaswa kwegulira yoyo bwakola yogogamufuka mumpale stupid wena bufaanana ntirabayo omusajja omukulu omukyala yanoba abaana tebakyasoma kati osaasanyiza mu oli mukuddugaza mmeeza zosanga zitukula zoddugaza ke nti nva mumaaso empale yange wuliriza omusajja mukulu myaka naye omwenge gwamuwasa gwamusiba n'empeta nti nze gwokuguza lina sente ewamwe mulina sente ezigula ekyupa nze sente nga newala gy'omwoyo nti nze sente nze ndi banka namba wondabira wano li Uganda lyonna ndyetitse nagamba esinema gye tulaba bagiyita SAWA MBAYA Platinum Films be bakulembedde nga bagamba for God and my country kulwa katonda n'ensi yange bo bakuzanya sinema eziyigiriza olina visual exit with theater kakati nkabwawo amazima gali nti tokyawunya otuntumuka inze kakati ati tewali asinga mutamivu butayagala muga nti awunya yenongeza omuga nti tonsembereza ennyinda ate baagala obuwama engato beringa yange gwosobola ogula engato gwe ng'ekivubuka gwe olabika olw'amaanyi wabba engato zange nkwe nti gwolina sente gula engato gwe nga bwe nkulaba nga ne wala gyonywa wa bbanja oyo oyambaani olagakowamu engato eno yange kakati awawa atamidde bubuka kwekutembera eridio kalimuwa oluyi lwa tteke ogenda kuntegera kawawe ogenda kuntegeera okumanya kama obezibakakatonda ekyaleeta obwongo buno bukomba walagi kyatwala amagezi agakola sente naye akulya viki ojja kitegero ojja kufa nga osuulumba ne bwonaafa tojja kuwunya bannange omusajja alina ebigambo ogenda kumanya amazama ate ovanga ku muntu atalina katonda mu mutima gwe akati olwayi lwaki mundeeka ate senga tomumanyi senga kwe kufuluma kawawa tomumanyi nze mbabulira amazima kaka nti senga nawe olaba kawawa ze yenna takyawunya buwunya atuntumuka butuntumuzi kwe nti mundeke mungobye kaŋŋende munandaba mu birooto oba nafuuka kirooto kya ntiisa kaŋŋende temufaaye mugenda kungwako notemumanyi akati agenze awaga ye yanaasooka bo ne bamugwako bakufa kyategeeza empunya mwana naga nti kyawunya ntuntumuka ntya kale akati agenze akolima jjukira sinema bagiyita SAWA MBAYA gatulabe akati ate omanyi SAWA ya mikolo era nga bwomanyi ennaku z'omwezi bwe ziri SAWA ya mikolo gyokka owayo ogendawa bampise ku mukolo senga ekyo toddangamu kibuuza nze ngenda gibatambise kati nze nga tebampisa ate senga gwe emyaka gyo bagiyita ku batidde wakula n'oyitako ogenza okunda sirinaamu yadde akabojja sirinaamu kabojja mu mutima ne mu bwongo sirinaamu senga na akati gino emyaka ndi nkulaba otandise okwata embwa mu kamwa amazzi go wagaleetse ate leeta amazzi genda oleeta amazzi senga naayereka bulijjo tuleeta ebidomola bidomola bimeka bulijjo tuleeta ekidomola kimu nekikola ennaku 3 ndeesa ebidomola 3 ate senga naawe njagala kunnemesa leka naawe gwe siikukiriki weerabidde kitaawo bwe yatebbeere nze nendikwata bakaga bonna webali awo bagende kuluzi senga naawe tuma omulala myaka gino gye ndimu ebirevu bikatuuse era okyatuma nze nina okuleeta ekidomola kimu ndetse 3 ate ero nemere kweni mwana gwolabika oyagala kundaba mukamwa olwa bumpi kati owambuye olaba onsinga gwenno okyali awo nze nakunaaza n'okunaaza senga naawe jjawo ebigambo kakati agenze n'akona ku kyakitaawo obutabalabirira senga nakukowadda senga wansa
ensasagge alinga senge eggwanga lino gwe lituntuza ekyo nakyo nabusaayogera ekyo ensasagge SAWA MBAYA ye sinema gera ekyo bikyala taata bisera taata kolaki senga wantamako kimu buli okwogera njogera bbiri olwokusatu obeera otulye otutugiranga nti akati musajja tiyayomba ne byayogera tabitegeera njakukola ekintu gwe kyolifa werabidde mwana gwe nkukolimidde kakati ate basenga bangi baagala nnyo okozesa ebigambo by'akamwa kaabwe kubanga kimanyi nti akamwa kaabwe kalimu amaanyi ojja kufa ng'obonaabona oba mmotoka yerikoona yerimanya ojja kufa bubi olikitegeera ojja kufiira ku mahanga ng'osolumba ne maiti tebaligizza waka naye bali babagiresera siririnyawo akati senga ekirango kyayita banayi twagala bayita abantu b'ekayunga kyambazzi bantu b'ewakiso namusera kyeyamani agambye olunaku lwaleero mitingi gyeri ate tugenda kulongoosa ekkubo ekidde ekayunga awo ng'ova ewakiso kifaanana bulala okamala akati ani bagayi tugenda kubeera wano nga tulongoosa singa kakutantala n'otajja ayogera nayogera asabuka wabula tetumanyi ate amaka gasembeddemu kiki ekiriwo tulaba bo bali mu mirembe gyabwe nkwata kitiyo gwe ate obadde ina kumpaki obadde yaga kumpa nkumbi bamuwadde kitiyo nja kusala gwe nina akasala tukuba basajja ng'oleeta gwe luyongoyongo tubazanya kikyo limu omusujja nga tuteekawo nyintu akati minyololo ali ne banne sokoleka empuli yabajja bayuuya wano kiki kyekyo ekitutsewo akati n'abakyala bo gwe bayita chairman atuuse mwe batsebo ndi mukwogera muwoza dayi yenze dayi ziberengedde ku mutwe mutuulyanye laba embiri zonna zibengedde amaama tofaayo toyogera bingi ozza zikungula bwe ziba zengedde temuwulira ate tunalaba zituvundira ku mitwe ojja zikungula njogera munziramu kati ate gwani kakati gino emyaka tegiba gyamalala wabula gaba malala gennyini akaki tibasanze ani nabagambye bannange nawe kuzize nanituma ekirango nenkirabire kakati muli awo mutantala butantazi mwogera ebigambo ebitategereka nalanze tiwagenda kubaawo obulungi bw'ensi okulima temwina kye mwakoze afe twalimye bulijja lwa taata ne mu nnimiro twalimye tetwetaaga siyange oyo eki n'abakyala tofaayo ekkubo bwe liba ngeri kyame waffe nga bwogambye nti kyafu mu lulime bwe muba nga temwagala dirima mu bibuuke mugere mutandikire ewalala kakati muzeeyi gali wange ayogera kiberuko ekuvaayo lwaki temuwulira mwana lwaki temuwulira olwo n'abakyala mumuyitsamu amaaso mumuyitsamu amaaso mulina mpisa temugondera kakati lwaki temugondera ero si oli akazuuku alasi nambeze ffenna tugiddeko tuli bantu bakulu myaka lwaki temutuwulira gweoyogera ngani oyagala kundaba mukama omwana omuwala ajijijijiji sebo lwaki mundekanira owayi muve mukuba ejjagala njagala mutandike kwogera ki ekibaleetse osamu okinga muleka n'abakyala gwe n'abakyala ebikibi kwentata nze ndi ku mavivi nkebedde mu kitabo kyange muno Sika! nyumba ya SAWA Sika! nkebedde mu kitabo kyange nga sikulabangako ng'okoze mu bulungi bwansi kwe nti oyogera ki omanyi amanya gange kwini kyangu gwe kwini jangu wano mwe jangu mwana wange nja kubalaga ekinkozesa vi mu lubuto kujjudde abaana n'abaana era abaana bwe mulaba okujja sokoleke
kayunga yenna ejjudde abaana abavubuka batalina byakola abange baabano bali mirimu gibawuuba bemulabye okujjamu batagwe akati abaana be tebatya bantu bakimanyi balina kitaabwe SAWA MBAYA akati daba mbiro zitandise kai nti mumukwate mumuleete wana ayogeza buyinza mumuleete akati bamuleete ettima ejogo akamanyiro okweyagaliza kakati sebo omusajja alina obuyinza nga buli waggulu ne wa gavumenti kubanga ti chairperson ku kyalo abeera gavumenti namba omusajja wattu bamukute talina kyayinza kukola kakati nti sokoleke kamala omukoona emizingonyo gye ajja kitegera ne bwanava wanajje kwegololera mu kkuba jakala nti linda akati bamumanyi watagali wuda akute lipo wuda SAWA MBAYA ye sinema Platinum Films bebakulembedde okubeera nga bagikutuusaako for God and my country n'abakyala bamuleese ettima ejogo okweyagaliza mumuleete emikolo gimale okugwa amwetibye ogenda saddaakibwa kakati n'omusajja ono yali wantiisa ku kyalo bantu baali balajjana dda bafuna abataasa wabula SAWA MBAYA ng'essaawa yafuukadde MBAYA bange mubulidde Kampala kakati no twadde era edda muli muti eyo maama kyazike ono alina bakyazizza mumbuzeeko anaye mubulidde Kampala banyirizza laba kino banaye kyonna kitonera ng'ekyakava mu nnyonyi nze wendya tuli eno Kampala nawulira muzimbira mu kyalo mumanyi osula myala ne mujja ne muzimba nge nti ffe tetusula myala ffe we tusula n'enkuba tetonya mazzi etonya mata muli muti eyo muwulidde abako bakoze muli bafumbo amazima gali nti abakaaba batwala bakoze bange namwe muli temufumbirwanga nti tetufumbirwanga obufumbo tobutya nti mubutyakuki ali mudya namye ati oyo mukyala gundi ne kati babayinza balayazize baana bange ekintu bufumbo kintu kikulu nnyo bw'ofuna omuntu akwagala kyamagezi nnyo munange n'omuleeta mu bazadde ate era n'akuwasa ne mugenda ne mukola amaka kubanga oba oliawo ne bayibuli ekyogera y'omusajja kyanavanga aleka kitawe ne nnyina n'afuna omukyala ne beetabawo bonna ne babeera omubisaayi gumu era n'omubiri gumu ne bakola amaka kikuze kiwanvu yagalevu ayinza natuuka n'otamutegeera naye nga nti maama kyazika fiiki ge kati afaanana ntya fiiki bonna nga atambulira ddala kalo baali bakavuddeko ebbanga nga liweze gaye nti maama kyazike toka otubuulire mukyala wa SAWA MBAYA gyali yafa tubadde tubiwulira nga baga nti kakati n'ekyalo bakifutuuma SAWA MBAYA ate nabiwulira yabamu bagamba ebintu ebyo nabiwulirako mu luvuuvuumo kubanga omusajja si mwangu n'akamu abala bagamba omusajja yamutta bamu baga nti omusajja yamutta ate abala baga nti yanuba nadda ewaabwe oyo omusajja baana bange si mwangu kambateereko ngaiti temusumulula ntandise osuna bakawungezi SAWA MBAYA kakati yatabukira ddala ekyalo yatya ekirika tumyeko ewa mukulu Sega wandeeterero kasukaali bwali lwagguloggulo nga ntumye munange Shafiiki agenda ndeetere ewa mukulu Sega wa kasukaali mbeere nga nywa kacyayi kubanga munange ate abakadde kacyayi kabeera kabakola bulungi okamala nali wali mu kafumbiro nga ntudde baana mba ndi awo ntudde genda owulira wuwi lunaku lwali lwagguloggulo budde nga butambulidde ddala mba ndi agenda okuwulira ensasa genyenya n'emiti
ngenda okulya nti lwakitondeka nti nayinakoowa dda. Bambi omukyala yali akyazizza baki baganda be. Kakati n'ensasage kwe yafa. Omusajja Sawa Mbaya yalyoka atabuke. yadda Omukyala yali akyazizza baganda be. sukaali Newankubadde okubafunira yadde ekifi ky'enpuuta. Wabula yakwata mbuzi ze ng'adda ku ttale atandika zirogoosa. Yene emboozi kwe kujja bagitwage mu butongole. Musajja gwe mbaka muno nyamba. Musajja ge mutuufu wafuuka ekizibu. Nga mpulira musajja gwe nkukwe. Famire yange ekyadde tolina kyobayambi yadde. Osazewo okudda na mbuzi zo ku ttale kwerabirira. Baganda bange. Akaseera k'okunyumya naye bafamire yange buli abo. Otutta embuzi ku ttale mutanze kunyumya na mbuzi. Omusajja yandibadde akwata n'onyumya ne balamu bo. Katonda wate. Kiki kino kinafumbirwa Katonda nga yampa muteeru. Bantu bangi bayombesa Katonda bw'ojja nti bwe babeera mukwano gwe basooka kumubuuza. Nkwetisa wamba yali gw'omanyira gwe. Ndi musajja muganda musajja asajjalaata. Mujja yakala n'ekyeggulo. Oli musimu. Mukazi gwe. Naye olina obwongo. Ntambula nenva wano nenkomawo nga tewali kyaggulo yali. Kuliwo. Kakati olwo ki ky'obeera obala? Ogula ki? Sooka oleke taata w'abaana. Oli Ate taata olutigulidde ku ppata. akumanyi. Olabika olugulidde gye baluggalira. Gasi kulabangako ng'oleka wano yadde ekkoota y'ebinyeebwa. Kyokka ate bw'ova wano oyagala okusigala ng'olya. Nve nti oba oyagala tulwane ekkiriza. Naye nze nakoowadda njagala genda waffe kubanga ebituutse. Musajja ge tokyalina kyongasa. Kaakati nno Sawa Mbaya mu kifo ky'okunyumya ne balamu be. Akutte essebe embuzi atandise zikongola nkwa. Weetegereze sineema. Gwe bwe mba ngenda ky'obamanyi ngenda ne Queen. Genda ne Queen. Sawa Mbaya kino kyamuggyako waya. Katonda wate. Ekigwo kitanditse. Omukazi yali teyawatsa mukazi. Be bano abakazi be bayita kiwologoma. Kakati yawatsa kiwologoma. Kiwologoma batandise okwemegga ekigwo. Nkwendi kyani kya Sawa Mbaya. Yani ya kiwologoma. Kiwologoma ye muka Sawa Mbaya. Tabwe guse. Akati abasajja beepika naye kiwologoma yakuba Sawa Mbaya. N'asigala kangatiisa mu bigambo. Akati akomawo kalu tajja busere buli onguddeko nga seetegetse bamuzeemu bamuyita Sawa Mbaya. Nti naye mugimu ntaase kimanyira nnyina kyagala okunkutula akaligirigi. Gwe nja kutta nkwezikire bigambo bibi byakatuufu byalina mu kamwa. Mumanyira nnyo nja kukuba leero ate ebyo nkukubye bitono bw'eba mbaga n'akasikisi nakakuba nja kukuba gwe kennatsemberawo nkusaasidde lw'abaana. Akati Sawa Mbaya ayina ekizibu. omukyala Nkwe nti amazima gali nti ayina ebibiina. omukyala Ebibiina eri ekya KDS. yalina ekibiina kye yali alimu. Kandi byonna akola ki? Bwe yabeeranga mu kibiina ekyo Ekiri Sawa Mbaya yalowooza nti omukyala yalina okulabirira ewaka. bayitawo muze muti naye waliwo ekikuba ekiddaali bayitayo yoyoyo. Kino ekikuba ekiyambuka eno. Nkwe nti mulaba ekikuba ekyo ekikkirira nga mukiko gaddala nga tonatuuka mu tawuni. ng'onaatera tuuka e Kayunga ebyo gye bituula ebibiina wo we bituula abaana be ng'oyambukirira. erabirira ewaka yagula emmere. Omukyala yali yeeteka obuvunaanyizibwa. Aliwo nti kale ti musajja ewaka asajjala tabuki musajjala. Omusajja talina ke yali akola yadde akatono. Mizane Yasigalanga kuzimbira ku kyalo nakola buvunaanyizibwa bwe engera bwakulya buli. Naye ng'ekikwatagana n'okuleeta ak'okulya ewaka baabo be ekikwatagana n'okuweerera abaana kyalina yali takisobola okuleka okweyisa obubi. awo omusajja omukazi n'asinga omusajja amaanyi nagenda olaba kijja kidduka. Wabula nga bw'omanyi nti Katonda tali azaamaanya. Sawa Mbaya yalina mpisa mbi naye ate obunafu Katonda yali yamubwera mu kiro. kubo Era lwe yagezaako okulwanagana n'omukyala genda nkola omukyala yafuuka kiwologoma. yafa. Yava mu lya Mama Queen ne balwanagana bulwanaganyi. Kakati n'agamba simanyi kituufu kubanga omukyala munnange ayinza okuba yafa. Gwe kudda ku lugero. Buuza Mama Queen osiba ki? Gwe Mama Queen olaga wa nkulaba osiba obugugu. Ogenda kudda wa? Ngenda waffe. Olaga Ogenda wammwe? Ogenda wa? ekyo omaze okola. Wave wammwe n'ekitanda ne bakimenya.
Obuvunanyizibwa bwo bw'olina okukola ng'omukyalo maze obbukola. Nkwe nti ugamba ki? Sawa mukaaga za kiro nkole buvunanyizibwa ki? Tolinako otufaako, totulabirira. Nkwe nti ekyamazima kiri nti Sawa MBAYA yenga erinnya lye yali musajja mu by'okamala. Jangu endo kisebo gy'okole obuvunanyizibwa bwo. Tomanyi buvunanyizibwa bw'olina kukola. Nkwagala mu kisenge nkole obuvunanyizibwa bwange ng'omusajja kakati atugolage nti waayi. Sebo ne Bayibuli ebyogera Bibiliya olina okukola obuvunanyizibwa bwo naye ate si mu ngeri eyo. Gwe ngenda kusamba busambi luli nakusaasira busaasizi. Kakati Sawa MBAYA atunula ttima jerero omutima bagwokya. Gwe sokoleke njogera naawe oyogera. Sengawo teyakubuulirira kwe nti gwe irinda. Gwe sengawo teyakubuulirira. Ate ffe abasajja basinga batubuulirira olina obwongo. Gwe ndi kale kojjaawo. Kakati n'amaka gaali gansasa gw'okamala. Nja kusabira uyitawo. Mpango waffe ngenda waffe. Njogera oyogera kale kumpisa embyaga teeka entondo kwata omugugu gwa nti munene. Kwata. Oleza nze nkweguya. Naye mama Queen naawe. Kati ondetse otya. Kukoye musajja gwe mpulira nga nkukoye. Mpulira ontuutse. Kyo kyasiwa obalagala. Onkoye otya. Atandise okkuba. Kakati lino ejjogo mu Uganda mweriri. Era abasajja mwenna abakikola mubeera mu kikola kikyamu. Kakati ku luno lwokka oba yali yanywedde rokobumu. Tetumanyi kye yali anywedde. Alinamu kutwanyi. Atitudde amwebagaze. Empisa embi kwatula bananga abasajja bakuba abakazi mu ggwanga kibi. Banange kikolwa kya jogo, kikolwa kya temu. Mukulu muno muyisa mu ngeri bweti. Mbutuufu ne Bayibuli ekivumirira. Mukazi wattu yeetika mwetike. Omusajja ayinza okubanga yamu. Kakati senga tujjonyole. Kiki amazima ekyamuta nti amazima gali nti kugambidde omusajja yateekwa okubanga yamuta. Bintu byakwegendereza. Ate oyo omusajja okusinza we nali mumanyi. Buli kimu asobola okukikola, asobola okutta omuntu. Buli kimu kye bamwogerako asobola. Naye senga twava kudongo omusajja oyo. Wemmanyi. Ayize ettemu ettonotono atandise otega amayute, atega ebinanansi, atega ebicungwa. Asobola. Kituufu asobola okutta omuntu. Kyala bwe yana Okusinziira ku bye badde bamwogerako mu kibuga. nakunga akomyewo olaba abaana. Gwe ate asula kayunga ate bamwogererako mu paaka enkadde empya. Ngeri Byonna bamwogerako n'ey'omu Kisenyi bamwogera. kali mwafuuka kalooli. Katudde Kampala ekyalo tekikyasoboka nti ate kitya. Ne Kampala waliyo ebizibu byayo. Kampala waliyo ebizibu naye ate Era naye mufu. kino ekyalo kyafuuka muwala ogukulukusa ate amaziga. Mukira mubeera. Egali mugende naye mulabika bulungi okukambala. Waleeri baana Akati munyaga. mama Kyazike abagenyi alinga abadde ayagala obbasigaza naye nga naye abakiina kubanga ebyendya bitono. Mwebale kundabako baana bange. Nagambye olina VJ Alex de tweteteera. Mubandabire mubagambe banaye mama Salima abatu. Gladys Stone ye nannyini sinema. Nsiimye nnyo. Banaye mwebale kunsuulirira mwoyo. Banna mwebale kunkyalira. Ndasenga tukyali mu ketta tukali. Bendi akusuubiza akira akuma. Naye bukyanga twogera ku lukomo lw'essimu ne mugaa nti mujja kunkyalira. Ate leero mutuukiriza. Nkale nno kambalinnyeko mbigere munnange. Tulaba ate nga tuva wano. Kwe kujja. Ekyo tusaaliddwa nnyo. Kubeera nga tetulabye ku Kyazike. Ne Shafiiki ne tutamulabako nti ekituufu. Anti baakula. Shafiiki yatandika oppoota kayunga. Oluusi agende Wakiso. Sinakindi ebaka. N'atandika okupoota. Oba kiki ekibanywa. Mwana alinga omuguwa. Abantu bazibu bano babadde awaana. Ajijijijijjo omwana alinga gwe basimbyemu oluseke. Kakati nga bw'omanyi obwa sinema bwaziba ate ne bukya. Akati musajja wattu ono bamutadde ku katala lya binnya bya bitooke. Yanguwa naawe ate akanyonsemu akafunda. Njagala ekinnya nga kyegatta. Kinnya njagala kigazi nga bw'oyanjuluza emikono giba tegiggwayo. Ate nga ne bw'oyimiriramu oba obuliramu okitegedde. Senga naawe badange.
oyimiridde akati senga mukamba muno mwatunuliranga embulubuutu kati omanyi tugujjewo ekisigadde kanzijewo omumwanyi nsobole okugaziya ekinnya ky'ekitooke kuba senga olabika ofuusa ekizibu mu binnya by'ebitooke ogeza n'ogujjawo ez'emmwanyi ze zaabaweerera okutuukawo kubanga tokyampulira ekinnya nga kikka wansi funa ekiso n'omuntu naalangira banayita bamwangu omusajja omukulu akwazika essaati ne mutuuka ku mukolo nage wayi essaati yange togiddugaza ate ayogera abantu bawulira ewaffe eyo walingayo omukadde akuwa gomesi bwe mutuuka ku mukolo apima mugenzi okugabula n'alyoka agamba gomesi yange togituuzaamu ebifi by'ennyama akati kyanagwe emputu yakufuukira emputu okyayimiridde simanye emputu eriko promota kugamba kola mirimu kiri awo kitugubala olinga kirimanjaro akati sawa mbaya wuuna atunula ng'olutobazi nze sawa mbaya yenze sawa mbaya wegagadde bibi bizibu bineesombye kafuba ka baatula embwa efiira ku muguwa nja nti sembera magumba akuŋŋaanya makuŋŋaanye ofuuyira noyonera abakulu era kitegeera nti kyoyagala okitegeera nkitegeredde ddala nti kyoyagala okimanyi olaba omaliridde n'okoma okuba lulinaku ejjemba ateera okomyewo okutwala eddala kiri bweki abantu babeerako ku kyalo ababi aba kakati sawa mbaya wuuno era katulabe ki kyeyatuna oba kyeyalona ku luno lwoka kubanga alabika taze kutona birabo sente nenjala obuyinza nga buli kimu kyempulira anze kyenjagala jozi bagenze ne bamanyira jozi kakati njagala nga bwe njogera ate tebaddamu kakati gwolaba muntu ku kyalo nga ne bwayogera poliisi bwejja omukwata era n'abapoliisi bawongera ayita nza kifuga yova olaba naye abantu beetaaga okusaba kinene leero ndaba naddamu okumanyira nze sawa mbaya gwekola ekintu kimu jjajja mpa ekintu nga tewali asobola kisiguukulula waka abantu bwe bati bwe banoonya ebizibu kati oba agenda twala ki katulabe ki kyeyatwala akati yamukakaza nti wano ninawo enja za ttima obubuka kubanga bwogambye bw'obanga bw'ogambye nti oyagala ekisinga ku kye watwala ekyo bakiyita tabbu egguse sawa mbayi nti gwe saawa mbaaya ng'erinnya lyo buba buzibu bwereere anti erinnya lyo litegeeza nsasage yennyini wooyita akati kwe kutandika okuyugumyamu awe wenjagala awo wenjagala omulaba serukuula musajja wantiisa nnyo akati ne bajja bayita serukuula ndi ntuuse banayi twegendereze mu bulamu kakati ate keyanonye wuuna akitidde nokitya efuuse entuumuuko etuumuula entuumuluko n'agiisa gitya webale kujja nsema akati sawa mbaaya olaba omubaaya atya entuumuuko eyingiddewo entuumuuko emanya eyina mayitirivu nkaza ttima mbuza mirembe nkabya baana ndeka bamulekwa etuuse njagala okuwa omuntu ekikwitiza na sinsonga ndala sitera kuyitaayita ngeremu waliwo gwe njagala okusigira omusigira agenda akuntwalire nkwe nti meme y'abantu gye ntwala jayo oba ntya nja kutwala noosaaga ebyalo bwe biti bwe bibeera wetegereze oyinza okuba munanga ekyalo kyoliko nga nakyo kyafuukadde essaawa embi akati twadda mu lusuku ekyo tekigaana mirimu tambula okola kyazike ne munne baabano osaba lukumunookongo kyana gwegwe toyagala kola nkugamba okuyola ebisubi owoza maama mulimu kaasa aliwa kola gwe banyammwe babandekera
Muli awo musolo mba busolo mbikola gwe yangu. Akati kano kabeera ne ssenga waako newankubadde kawaba oluusi ne kamuyita maama gwe kujatembere kiri si kikozi kya mirimu kyanagwe gwe mu moto gubalidde ng'olutobazi yetawu wano akati maama akutte enkoza mirimu alina enkoza mirimu wano yolabo ngambe mulimu kasa nyawe maama mulimu kasa kwata ojja biyola gwana gwe mwana agudde erudde omwana ntunula ng'omukubi wa kalatino naye si mwangu naye mwana gwe tokyayagala kukola wenna otambula olinga gwe baawa obwa inspekita bw'ekyalo naye maama mutuufu tukola nnyo ne tusuka ate amatooka otunda matonde erina lyetutaala maama kale n'okitunuulira tekyagala kukola mirimu wabula omanyi kano akagero ke bayita enkajaba kati maama gezezzaako okubagamba mbu waliyo akagero ke bayita enkajaba mbu omu kuba nonkajaba gwe kano koli serukula genda omukuliri akati tetwalwawo twadda ku sinema si gwe serukula ogenda kuula emirembe ku kyalo ogenda kuula essanyu ku kyalo abalina embuto ogenda zibakuulamu ababadde balina appointment z'emirimu ogenda zikuula katonda wattu abantu abamu okeera ku makya ng'olina ddiiru y'omulimu wabula ogenda okugiraba oti ng'esaanyewo nga tomanyi kikigireetedde esaanawo akati wona nedda nkaye nti musaayi kuteeke munde ku muno SAWA MBAYA bwe yawulira omusaayi nkaye nti tebalyanze maaso gamulinga omukuma omuliro nga yakuwerekera akati ngenda kuwa n'akuwerekera omutayiza n'akutayiza sitaani alina ettima olaba agenda okuwa omuntu obugagga nkaye nti musaayi gwa muntu musaayi gwa iri katonda watu katonda yekka yagaba obugagga olina kunywa mubisi ogenda kunywa mubisi mwerere oyagala saba musaayi gwa muntu oyagala kulemesa genda ogenda kunywa mubisi gwokka akati omusawo omuganda akuwa akakomo kwata bukwasikana akakomo tekalina tabu okawulirira wako ogenda owulira akakomo katandisa abaana akati serukula atandisa okaabanga embuzi kitegeeza embuzi yazirya dda n'azikuta yasoose kaabanga ndiga nazo yazikoowa ate yatandisa akaabanga emmo nazo yazikoowa obuka ojjakoka bamuleete gwendi jjajje ono namusobola okwaidi mutima kozinzaala kitaawo ani oba nyokaani abantu mwagala obugagga naye nga temumanyi kigenda kuvaamu katulabe wajje bigenda okugwera ali muno yenna obadola bwotya omuyingiza muno yenna nti ye ali omu ekiki omuntu gwendabya gweredde bino bizibu bya sokolekera sibyangueda kati ni omuntu gwendabya gweredde mu ndeko abitegeera aba njabakanga kutegeera njabakanga bisangi tebawana bebwamba njabakanga bampe ekyo kyenjagalira ddala magende kyenjagalira ddala saagala mpunyamu nze nkole gwa kutuula waka nga sente zijja kwata lubowa nono n'obimpa lumu nga kati ompadde mutayizo nompa ne lubowa bonna mbatwale lumu nti ye gwe kwatako kyatwala naye akitya n'abagambye katonda yekka yagaba obugagga okutali buyinike kakati gwa bunoonyeza munnange masabo kaseera kagenda tuuka omusajja mukulu lubowa nkwata ne lubowa ebinjaga bw'anaamala okubawa ebyabalala ajja kubawa obulamu bw'ojja kitegeera
akati nkate wako ndikwata kumuma kwata kumuma oli awomumma bummi kakati nonono naye alabika tali yekka nga akuyambako oba ye musajja mukulu akubanga nti asumudwa anti ono ye mukulu w'oli oli lwakubajja nanajja ne mbulamu naye nono naye mukulu w'oli olaba SAWA MBAYA bw'atunula ng'ekikono weyita abange kijja kumuteeka weepa eddagala ng'osooka pika lubuto otidde santi ebyokunywa bya musajja kyewuunyisa nti abasajja bangi bwe babira bakola bye bakola toluusi tebasooka teesa na bakyala kakati tetumanyi oba owoono yafa oba gyali otuukiriza kyengambye olime kusobya nsonga otegedde kola nga bwe nkugambye totunula emabega ate bw'otuuka ogani bawe banywe nti mbawe n'amazima oyagala kwensiriwaza kumaloso kwata onywere gwe n'omala osobya bw'oti ogenda kitegeera ensi yonna egenda gwa mu nsasage tompita tambula tompitanga tompitira nze nja kuta nze woŋŋambira nti ebintu bikutabuseeko nga tebinnabakutta nze nja okutta akati n'alyoka atandika takyatambula ayenjebuka ayenjebuse ajja ayenjebuka leero weetolola ennyumba emirundi ena weetolola ennyumba emirundi ena ku makya lw'eggulo gula bubere ng'agiddamu bujja kuba obwa ate ne mutuntu teweerabira buweddeyo kanyuga amazzi gabuuka akasolya k'ennyumba ate tegagwa wansi bw'ogakanyuga bw'oti gaba tegannagwa emmanju ng'ogabaka akati gwe sapiike kitaawe ekyamulemye okuweerera n'agenda kunsolera ojja kufuuka omupakasi wano olina okukola oluva mu bitooka ogenda kukola birala katonda watte kale tunaalaba nsakwe enkuusa nga zonna ozasiza kisangawo n'olu osayasiddwa gwe mpuliriza ani wali waggulu nsanga emirimu gyonna ogimaze sisanga ng'olina kyotakoze naye bannange esenga njogera odziramu owange bw'ontunulira obwedda nsiika binyomo nze mpulira nkooyo akawunga anti taata waagula ennyama wano n'omuceere si bwe kiri senga ono no wansasage akati akati wono bamuwadde Sserukoola azze kuula bwe ayagala kuula nsimbi z'abantu azireete mu nju ye okumanya ensi erimu ennaku ne Maguja yabula okudduka ewaka naye nga talina kyakola ennaku yamutandikirawo kazi agambye atya agambye atya agambye omulabu atunula nga katambala akasuula emaggwa bagandi nga fuwamu emirundi ena tatandise engero za Ssekamuli kansaze nfuwemu emirundi ena bagandi nkole ntya male neetoloze bwe mmala nyweko nagambye olina VJ Alex the Truth Teller sinema ya Platinum Films ku mikutu gyaffe gyonna YouTube oteeka mutesi VJ Alex the Truth Teller TikTok VJ Alex the Truth Teller ate era nagambye sinema ya Platinum Films akati wena atandise takyako omuntu afuuwamu kati sitaani alina ettima akati najja batonda wate ate teri muloga alina ssanyu ku mutima
n'emitima baba bagibakuula basigaza ttima. Akati ajjukiranga oba bangambye naye bangambye kunywa omusajja bamugambye kuwa serukuula ye yanywedde. Ebyafrika nalyoka byeyira nalyoka atunanga katanga. Akati alina kyalabye tagali tagali oda adduse ennyumba asibyewo nnyo. Laba ekyaddirira SAWA MBAYA ye sinema gye tuli mu kulaba. Platinum Films International oli ne VJ Alex Twitter. Ensasage egudde ku kyalo tewakyali kulanga kulala kwonna. Ekyalo kirumbiddwa Katonda wate. Laba ekyaddirira yaleese serukuula. Kakati lino sijjembere yaleese yaleeta ekiso kuluma ku musambwa. Obugagga bassebo ne bannyabo buli mu Katonda. Gwe keera ku makya saba Katonda mugamba akuwe ssente genda okole buli mulimu ogujja kola. Akati eyaleeta obugagga bugiddemu eminyira. Obugagga bugiddemu emirandira. Akati obugagga asigukuludde busigukuludde bwonna buzze. Emiritiro kayiritira atandise yiritira. Akati olaba serumbeeto Katonda watu. Akati buli kitundu kuye kyatandika otuyana n'amaaso gatuyanye. Omukulu ennyumba agiwambye. Kino si kiteega musambwa gwennyini. Jini nkaiti njagala mukaaga nga bakyalo omuwa mu nnyumba be bantu 7. Mukaaga bakyalo mbwe enjala emuta babadde bamukumira buziizi. Akati Katonda watu laba sinema akoze atya. Badange ayagala kanabbi kafumba mwanyi kataka nkoma malanga ja wano bampita Katonda watu tagali ewambye ennyumba ate nebangako tagali ya renti naye jini mukaaga bakyalo omuwa mu nnyumba oba ntandikira kugengamba ndi muyalo kamala. Mukaaga bakyalo omuwa mu nnyumba oba ntandikira kugengamba. Kakati najja puluma Katonda watu. Akati baba no bali nakitokolo oluzirwe nakitokolo bali ku luzirwe nakitokolo ngenda kuba kana ndulika manyira. Akati tetwalwawo twadde wa dokita wa munaffe nkwendi amazima gali nti kyebakola kyonna bakikola bakologa okyali muto naye simanyi obonaawona. Katonda yamanyi obonaawona. Kyewuunyisa nti ate abantu abamu bagayogera Katonda naye nga tebamukkiririzaamu. Akati ekitiibwa bamuwa kyakumumwa naye ng'omutima gwabwe gumuli wala. Gwe nali nakwagala dda. Kakati fight ringi yeno getsakoleke naye nabiwemba mulayika mwagala kumanyira
akati nabiwemba batandise omuwemba babano kakati kwata nege mwana gwe tokoleke oyo mwana kimanyi nti mulwadde wa mutima mumanyi nti ndi mulwadde wa mutima nti nze ndi musawo kakati oyagala mujjanjaba kwata fight etandise ojja kitegeera kakati babano ku kyalo kwafuutinseko ensasage tebakyekuba beefuutiika tebakyalwana beefuutiika tuba tulyawo waliwo eyasooba najjajja muli kalina lina nagambye namba y'essimu eri not 788 9 akati kainti wa ngenze kugamba jjajja nti mumwagala tugenze muga nti mumwagala yangu ayita bwangu akati abadde ayagala nakusoma simu n'abivaako kale so watu waidagala lino isepuli olyaniki yetambwangu ng'ayita polisi nti nkongambye nti ngitambwangu ng'ayita polisi yetambwangu ng'ayita polisi akati bamuleeta akembye iki nga mwegera bwegezi akati twaddayo ojja kitegeera nabiwemba kyazika ojja kitegeera nabiwemba nayo labika tompulira nabiwemba akati mbwe omulwadde w'omutima zataate akati kyanagwe va ku muno akati ate abaana bawala mukwata enviiri okuzisika nabiwemba kyazike ojja kitegeera omanyi bayibuli egendega nti ababi we bafuga abantu bakaaba akati ekyalo SAWA mbaya yalinga nyinikyo SAWA mbaya yalinga nyini kyalo bazuku muli mutya kekibaleese ye muteekere ku nsonga ng'ayita polisi mbalaba ensonga kimuliwamu yajja omutawaana we gwajjidde wewamu yajja omwana wange ono nali mutumye ku dduuka nti buzibu buliridda yajja nti wuliriza buzibu bwava mu kkubo yali agenda ku dduuka yasisinkana omu ku balenzi abatalina mpisa nti abalenzi abatalina mpisa ne bamuvuma okuzimbirira nedda mulenzi yamunyega ebigambo ko nti nze tomanyiire ebyo babiŋŋaana kiki bwe yamuvuma nkugenze kweyongera n'amuweereza enkejje kugulu kwafuna akabwa kukuno tekukyazimba kutuutidde yajja netambudde wantu wonna lwetambudde wonna tutambudde ku basawo bonna jajja bitumanyi naye abasawo bagamba tutambudde yonna n'amakiriniki tugamazeeyo mpaka we tutandise ogenda mu lino eddwaliro erisinga obunene owaigireko mbulire kieki akutuukako muwala njagala kuwa owai bw'oba nga tonimbye nviirako okutuwa kikieki akutuukako nojja otuuka ku nsasage bweti yantumye ku dduuka nga nvaayo nensanga omuvubuka nga yagala kunjagala kumpaka nze jjajja nali sibiriika nali nva ku dduuka kivubuka ne kinsanga mu kkubo nga kyagala kunjagala byampaka nze ne ŋŋaana kubajjukira mbadde nkyali mu byakusoma kati bwe nagaana nvubuka nkanyugira enkejje nentuuka lange waka nembigamba maama nateeka ewaka nenkola olugambo era nga bwe nina okikola alo gwomukuba enkejje oba yakuba enkejje
ye yakuba enkejje oba gwe wagimukuba ye yankuba enkejje eyo tagali yakuba enkejje kakati alinga atawulidde alinga aliko banna abalala ye yakuba enkejje omulaba mu ebyo ebirevu bimulinga akasaana naye nga sinaba okubanga nkejje ndaba ani yakuba enkejje sooka oleeta eki kati nze ne bw'otayogera eyakuba enkejje nina wano endaga bantu nja mulaba mutegeere gwe ŋŋamba nti ozze n'ekikuba nziko nze ngenda kubeera nga nkikolako nti embeera yonna eriwo eyokutuukako kale olabye ganyenye kwe kutandika n'ayoogoomya sokoleke nina kyekitategeera sina kyekitategeera banna kiki yekyo abange nga mutawaana mwebiri buno si buzibu nsasagge luno si lutalo lifuuse eddungu agi baba akajiri katwa kalungi lwaki muzaala abaana balungi lwefanagana lwaki mwakoze omusango nammwe nemugenda muzaala abaana abantu ne babaire babeegomba lwaki mukola ebintu ng'ebyo zaala abaana be akati kana kanyarwanda akaana kalabika bulala kalinga gundi akati ate okyabasajja ate abaana era okyalina obba kumma ennyo era abaki kubanga bano abaana baleese ensasage ku kyalo obulungi bwabwe kakati ate obabikwataganirawa akala ate odawatu mbaba mbabuwe ngendi kati buno si kyebuzibu amazima bwe si kyekizibu ngenda kibayambako nkono mbaba ye mutabani wooli ow'obugabe mu ngeri mu endala omwana nne yakuba munne enkejje si wa bulijjo mulabi era ono omwana bwe mutaakomewo wano ngaye ayinza okejjewalira ddala kubanga yamukuba enkejje ye mutabani wa SAWA Mbaaya oyo omwana ate era ye musika wa SAWA Mbaaya kuba naye mu Baaya nga kitaawe bwe ntunula bwe nti ebizibu olowooza tabitidde ekizibu akitidde bwe ntunula ekigere kino nenkiraba ne sekulaba yenna akati olowooza teyabatuma ebbeere ly'enkima eririmu amata ate nga tezaalangako waayo akati wo natandise tabu yoyina ebyemu gwakuba oluyi obuzibu bwe buno wammanga wuliriza ebirango gwe wakuba oluyi ye mutabani wa SAWA Mbaaya nkiddamu SAWA Mbaaya wa bulabe wa tabu SAWA Mbaaya takyali muntu buntu yafuuka ensasagge ku kyalo naye ekyo badde tokimanyi wali olina oba oliawo kukkiriza bukkiriza si mwangu musajja si mwangu n'omwana si mwangu ja ewa musawo naye oba ngenda kugezaako okulaba kuba muzeewo naasinga obukugu ali ku mutuku ani siriwo nzekka nina n'omulala ndiko abayamba okubanga nti ddala lyabawa limba muteeka ku kigere ekyo kijja kubayamba okubanga nti akakana ayi nze nkyayogera naye kaakati omulala bw'anajja yajja kwogera amba nagambye sinema bagiyita SAWA Mbaaya mangu nga ki SAWA mbi ddala ogenda kumala kootya ku kyalo ebintu nga si byangu ogenda kumala kootya okuleka okwekwasa Katonda akati kyazikolowooza olutalo lwawedde akati nenabiwemba gwe nyakuwembawemba gwe kawembawemba gwe ojja kitegeera osaaga wenna wazigiranga ege kankubuulire tewali bizigo byerusa wenna olyoka obeere ng'ekizikiza wenna obeeranga mbwa akati atandise okukozesa ebigambo ebikatuufu bigambo bikatuufu ajja kuba bawa eddagala mpola 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 mulinde bw'anajja anaabawo eddagala kakati ate oba anaatuuka ddi banne bano nabo batutiisa kasajja n'ebiringa ebyo bamuwa eddagala ojja kubanga owona akazi katu katandise okwekkaanya
batutiisa kati ate agenda kujja ddi mutima gukakuba ne mulabikanga mwesudde gwe naggamba kijja kuba kibi singa temufaayo bannange kunoonya ekintu ekyo kye mbagambye omwana ono ayinza okukejjewala mwana ayinza okukejjewala wala akati kale soko gwe muwala sokoleete wano eki tekikyali kigere nno banoonya n'erinnya lye bakiyita kiraba nti nkiraba ebyekigere byavaawo yakola kino mubi kubanga bwe ndaba Yajja naye ng'omwana wange anaawo ajja kuwona kuba anaatereera ye nantufaayo nja mukolako abadde ate ndi mukibira gwe gakyo ajja n'alyoka akwatawo olwo n'abanyiga mapeesa baabuwe kale akati ajja kuba bulungi kyonna kye yali yeesiga kyamusukkako n'agenda akiwa SAWA MBAYA kati kitegeeza SAWA MBAYA ye muzibu w'ekyalo bamukasa ekajja kakazi katu tekakyasobola tambula ow'ettima yakakola ekizibu akati agenda okuwulira waliwo ekitali kya bulijjo keti kikino kyekituuka bakiise kituuka tutse serukula katonda wattu ndaba ekyaddirira kiki kino kimuweddeko bogagga baayagala bwamangu bogagga baayagala bwakiyita mu lujja kwentika wansi naawe tondetera bizibu katonda wattu kino nga nakyereetera kale nali manyi nti ebintu tebibeere bizibu amazima gali nti yaleeta ekintu mu busobozi bwe mu ntandikwa yali akisobola wabula we kyatuuka ne kimulemerera ate SAWA MBAYA bwe yajja kitwala n'alyoka akimusigira nga naye akyewonya kakati kimaze kikomyewo okomyewo oti amaanyi nga gakuyitiridde n'otambula n'oyita yonna nojja omwesibwa maaso gentegeere ekigenda mu maaso lwaki okomyewo nga getaliiwo bantu bangi mwagala obugagga obwamangu so ng'olina kyosoyirako olina okukola naye ng'okunyweza yadde ensonga enkulu namugaye ekintu kimu kyokka ekikoze atya akwate agende yeetoolola ennyumba emirundi ena bw'amala okwetoolola ennyumba emirundi ena alyoka akwate ate akuwoonywe teyakuwadde kunywa akati nno nagambye ebintu ebimu tubyagala mu bulamu naye ate n'okuyita mu buwangu ate kireeta obuzibu kyamagezi okulinda akati wono eyereetera ensasage SAWA MBAYA nannyini vvi mu saati emabega alina o akati muvaawo wammwe muli balogo mwagala tandika kulogo tuvaawo ngegali nakwenda akati kisajja kikulu naye empisa z'omu bantu zakigwamu dda takyatambula akuumuka bukuumuuti ayenjebuka akati baabana baga nti oba tunaawona sajja gye tuva tegyakute tekyate banna ikanaawo kakati ye tugenda kola tutya muntu agenda kola atya yeesigaani nakuleeta ndowooza nkusobola wannemerera ina gye neewonya kati kakati nakugabanga manyi nti nkuwonye naye kati laba ate ndeese bizibu ku bizibu yaani awummuza asobola okumpummuza owuliranga okugenda mundeku muno omufu kyogenda kakyoga nti wano wafunda nnyo okubeeramu ebbanga lyonna
akati SAWA MBAYA naye wuno nanyini vi atuutse akati tannamulaba jajja sookoleke nga tanayigira kiralo yatuutse atya wano atuuse atya gwe sookoleke jajja kino kyewampa teryali ddagala lya bugagga kino kintu buntu kintu kizibu nnyo kintu kyava mu ndeku kintu ne kijja kifuuka ejjiini nze buli kyongamba nkikwata nti ebintu wabikola bulungi nti nabikwata akati lwaki wakikola naye nge lwaki wakola emputo ku kintu kyenaga nti olina kukikola bulala ate gwe naawe lukikola bulala akati nakola nga bwongambye naawe otya ani gwolimba elimba ekyo nmanyi jjajja kakadde kino ekintu tebakisobola era kolaba beetooloola wano ono ayagala kiwona SAWA MBAYA ate n'omukulu w'embuga ayagala kiwona kati ani ayinza okkibawonya katulabe sinema gyenagwera oba yeeto oba yiwe waŋŋamba nti mmale okwetoolola ennyumba emirundi ena eddala ndinywe oliko ekizibu bannange namanya bannange naye gwe bannange nga mutawana mweriri ali mu njagala mwotunuulira ng'okulemererwa gwe kulya kati bagenda kulya gwe akingo yonoona nsajja mukulu kutunula nga kulemererwa nakugamba kola birala ate kakati otandise kola ate anamuddamu ki ne bwamuvuma ebikomawa kyako kyalo mukaaga omunju omu aboku kyalo mukaaga yagaa nti nno kibadde kyogere nga kigamba yaba okukyalo mukaaga ow'omu nnyumba omwo ate ekyasembayo kyagamba nti newembanze kintwala kakati nno tetumanyi ki katulabe kino kye kyali omukyala oba toyina kyoko tereera tova mu nju tereera akati gwe bagamba okuteeka mu nju yabuukamu dda kiri ekiwanvu kimyufu jajja sooka oleke ebyo byogamba tava mu nju oyo yabuukamu dda waliwo ekintu kiwanvu kyambala ekintu kimyufu kikambwa kamala tekiyina kala kyakataketake kyakatuugotuugo nti kyakataketake kyakatuugotuugo ekyo kizibu tekigenda soboka tugenda kikole tutya gwe nti tukireke kirimu ejjembe lya nnaku tekisoboka kyagambye kijja kutuganze kiryoke kigwe ku kyalo kyonna kikibwebwene eki akati wulira lipooti gyaleetse abaagala obugagga obwamangu mwegendereze nnyo jajja nte kakati n'ekirala nga tukyali ku ebyo waliwo akaana ke nalabye nako kanyirivu kakati wulira ono aliko obuzibu oba kyatandise dde omunywamu obwongo tetumanyi tugende jjajja ontaase nedda jajja buli tebukyali buzibu newankubadde ekizibu guzibu akati akete kyusizeemu oyo alabika muzibu olaba naawe ayagala kukolera nkwani nti jajja oba osobola okumpayo ekirala kuba kati kirabika kiga nti ate nkuwa ekyokusukuluma kwekyo ekyo kyekyali kisinga amaanyi wano nti ab'ekyalo batandikidde ddala okuntya naye nange nawulidde ŋŋenda kasa akati olage wangu okutompi ono si nsanafu kaasa oga ku kisaawe bamuze kasa ugendawo manyi byange ŋŋenda nawe ku kikyawe tomanyi nje mujanyi w'ekyalo nje owakabi ogenda kola ki naawe osobola osamba omupiira amagulu gonna olina gakono kaasale kakulimba naawe inze nkulagemu kuno kwa ddyo kuli kwe kwa kono ate nje nkyambi kya ddyo osambiza ddyo kaasa baddange gwe maga yange etukula mbadde njagala oyagala tulimba bulimbi ya kiki mama yagitaddemu obuugi ng'agenda mu nnimiro kati nkoze nti mbadde njagala ebyo egwe sookoleke kaasa mbadde njagala onjolezeeko ku gundi yo naye ate kati ogambye nti ate
anti bagitaddemu obuugi nga kikolera ku ssente anjo ebyango bimanyi bya kyente kakati twavaayo ne tudda erudda ono bonna batonola ng'olutobazi omwali nga kaseerezi era babulako katono ndowooza oseerera kubanga kye basimatula tebakimanyi kye baawakula manyi mugenda ne mubeera eyo ne babayimbira ennyimba bwe ndikuta nkwata mulala gwe ng'obuuka bubuuti tomanyi bw'ava kooli addako gwe akati gwe teweerabira jjajja olowooza tebatandise mukuŋŋaanyisa buntu alinga agenda osiba yingini ekintu kizibu yanguwa naye jjajja sisanga ekyalo kyonna nga kikaze ate ne badda kunze kati kwegamba tafaayo oba ekyalo kikala naye kyasinga okufaako bulamu bwe zetango bintu kimu kya ssente kati gwagamba nti naye ge naye kyali olabika olwawo okulaba oba nkugulira eggaga obudde bwa musana nnyo kugambye tunula mu mbeera yange buli kyange kya kyente ojja kumpa ettaano sayizi eyo okusaba ettaano baaba abeera kasiggu asigula nsimbi nzaagalirawo gwe kyente njagala sente njagala vamu ebyo ebirebo ebikulinga kafumbe sente njagala ngenda kuwa naye sente ate bwe nkuwa sente ate bwonvuma nze mugagga kati we bituutse gwe sente njagala ekyo kitegere kugambye sente sigenda kuwa ngenda tema butemi kibayi sente kibayi kwe ndikuuma eddiba nkomewo amgaye ndikuuma eddiba nzije akati SAWA MBAYA ye sinema gye tuli mu kulaba part 1 gye tuliko nti agenda kuliyaki tulira bawoze papaali senga ngesenga mpulira enjala tekyannuma ebyenda byekalakaatsa gesookoleke naawe nze nange nina abaana abaava mu lubuto lwange mpegwa ekyana kya muganda wange oli obwebwene ogweri akati SAWA MBAYA ne muzeeyi baabano boolekera katsire John Bosco baabano boolekedde SAWA MBAYA g'obuzaale Patrick Sekanjako ate nga ye director wa sinema gy'oli mu kulaba akati goba okulembera gwe waleeta ekintu kye akati ekintu tekisambye kaseera kisambye akaseera katabutse ekiseera kitabutse SAWA MBAYA wamukora ki naawe wamunyiiza tewamwena ate nakola ki naawe nakola ki ddala nakola ki kwata oluyi nakugamba kola birala oliawo okanula maaso watch out part obadde olaba SAWA MBAYA SAWA MBAYA ye sinema gy'obadde olaba okuva mu Platinum Films International for God and my country kulwa Katonda n'ensi yaabwe ng'abagamba nti jjajja muwelebye kasirye John Bosco SAWA MBAYA John Patrick SAWA MBAYA Patrick Sekanjako sorry senga Namata Prese abagalwa abalungi tujja kubeera ate nga tukutuusako part 2 mu kaseera katono ddala okuva kati obadde ne VJ Alex the Twitter a man who's have to bring back God is helping the disappointed generation abantu bekayunga mwebale nnyo mwebalire ddala kuwagira ate era mwongera obbaagala